Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala njagadde mbabulire ku bintu bino byengenda obbabuulira just byakubeera nga mulyabirye nga bigenda bayamba okuba kwegamba birimu zi vitamini ezo ezibayamba okufuna ku nsonga y'amazzi ago ag'ekikyala. Ebintu bino biriibwa buliibwa bya bulijjo, mmere, va ebintu eby'enjawulo nga bigenda kuyamba olw'ensonga nti birimu zi vitamini ez'enjawulo ezo eziyamba ku nsonga eyo ey'amazzi g'ekikyala oba ku nsonga y'obwagazi. Ebintu bino njagala obeere ng'obigenderera bitunuulire binoonye omanye nti buli lunaku ofunyeyo ky'olyako oba ofunyeeko by'olyako bigenda bayamba. Ebiseera ebisinga abakyala mulina obuzibu obwo obw'okubeera nga mubulwa amazzi ago ag'ekikyala era gabasumbuwa nnyo naye amazzi ago osobola okugafuna nga just olidde buli bintu bino ebyaffe ebya bulijjo kuba bye bivaamu amazzi ago agabayamba ku nsonga eyo ey'ekikulu. Gwe wenna omukyala kubenga amazzi olina obanga tolina osaanidde obirye, gwalina oyongereko, gwatalina birye osobole okugafuna. Bigenda kuba bibayambira ddala bulungi nnyo. Mbayitedde ebintu 20 ebyokulya, fubako kyo weefunzaako obeere ng'okirya. Kantandike mbibabuulire. Ekisookera ddala ebijanjaalo gw'omukyala, ebijanjaalo ebyo birungi nnyo okubeera ng'obirya biba bigenda oba ogenda kufunamu ekirungo ekyo eky'amazzi ag'ekikyala. Ebijanjaalo kubirya ng'enva obeera ojja kufunamu ekirungo ekyo bulungi nnyo. Ebyennyanja n'ebyennyanja nabyo birungi nnyo gw'omukyala okubeera ng'obirya bijja kuyamba okufuna ku kirungo ekyo eky'amazzi. Ekirala kaloti oyo kirungi omumekete, osobola okumumeketa obumekesi kaloti naye mulungi nnyo avaamu ekirungo ekyo eky'amazzi ag'ekikyala agabayamba ku nsonga ey'ekikulu. Abakyala mukitegeera kaloti mumutunuulire nnyo naye ajja bayamba. Ekintu ekirala enkoko nayo singa obeera ogirya naddala enkoko egy'ofumbye obufumbi nayo nnungi nnyo erimu ekirungo ekyo ekivaamu ne kikuyamba ku nsonga ey'amazzi ag'ekikyala ag'ekikulu. Ekintu ekirala okula mumutegeera okula naye mulungi nnyo alimu ekirungo ekyo ekivaamu ne kibayamba mu abakyala ku nsonga eyo ey'amazzi. Okula ono osobola okunabagamba osobola omufumbira mu nva ez'enjawulo oba osobola omusiika n'osiika musiiki nga bw'osiika zi greens ne okula osobola omukola bw'otyo n'oba ng'omulyako agenda kuyamba ku kirungo ekyo eky'amazzi gw'omukyala. Ekintu ekirala lumonde ennyini lumonde waffe Omuganda naye mulungi nnyo naye alina ekirungo ekyo ekikuyamba gw'omukyala. Ekirala lumonde ono alimu ekivaako ekikuleetera tubuyite obwagazi oba akomyawo ennyonyoogeze ez'omukwano bulungi nnyo lumonde ono naye mumutunuulire. Ekintu ekirala amazzi agali home, amazzi ago kirungi nnyo buli ku makya singa okira n'onywayo akagiraasi ak'amazzi agalimu akabuguumirira akatini kijja kuyamba gw'omukyala. Amazzi ago nago malungi nnyo. Ekintu ekirala olowooza bayita strawberries, strawberry nazo nnungi nnyo ezo nazibalagakoko kirungi nnyo ozisimbeko ewaka obeere nazo kuba mu katale tezirabika tojja zifuna naye bw'ofuna ensigo n'osimbako ewaka obeera ojja kunogako obeere ng'olyako. Osinga obeera ng'ozirina nga ziwerera ddala bulungi osobola ozikubamu juice oyo n'oba ng'omunywako aba agenda kuyamba nnyo gw'omukyala. Ezo strawberry nazo nnungi nnyo mu kukomyawo ennyonyoogeze ez'omukwano wamu n'amazzi. Strawberry nazo za mugaso nnyo ku nsonga eyo mu abakyala. Ekintu ekirala obuugi bwa mwogo nabwo bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'amazzi ag'ekikyala. Obuugi buno obufumba naye nkusaba toteekamu mata bunywerewo, osobola okuteekamu kasukaali naye amata galeke, bunywerewo nga temuli mata. Obuugi bwa muwogo bulungi nnyo. Ekintu ekirala gw'omukyala kigenda okuyamba ku nsonga ey'ekikulu ey'amazzi oba okukomyawo obwagazi mu mubiri gwo, eggi oba amagi agamafumbe nago malungi nnyo naye okusingira ddala eky'omugaso enjuba egyo olina okwettanira kuba yeekola ku nsonga eyo
nayo nnungi nnyo ku ggwe omukyala abuliddwa obwagazi wamu abuliddwa n'amazzi. Enjuba y'eggi nnungi nnyo, amagi agali boyiro, agaba boyiro ge gagabeera amafumbe. Kati ggwe ky'olina okukola olina kwettanira nnyo kulya nnyo enjuba ezo nnungi nnyo ku ggwe omukyala ayagala okufuna obwagazi. Ebintu bino njagadde mbibabuulire kwegamba omanye nti buli lunaku kaafune kye neefunzaako mbeere nga nkiryalyako, kiba kigenda kukuyamba, kigenda kukuleetera obwagazi mu mubiri gwo, kigenda kukuyamba ku nsonga eyo gwe naddala gwasumbulibwa ng'amazzi gakusumbuwa ku nsonga y'ekikulu, obwagazi tolina bulungi, tebikunyumira. Ebintu bino ebyokulya birungi nnyo, bikomyawo obwagazi mu mibiri gyaffe, naddala mmwe abakyala. Bino biyamba mmwe bakyala, bino bye ndi mbabuulira. Ekintu ekirala mbagambye ngenda bbawa ebintu 20 nga byakulya byakunywa. Ekintu ekirala kye njagala obbabuulira, ebinyeebwa nabyo birungi nnyo. Ebinyeebwa bino nabalagakoko enkola gy'oyinza okukolamu ng'oyagala okufuna obwagazi, kufuna ku mazzi. Osobola okugula ebinyeebwa bulungi nnyo eby'empeke n'obitokosaako n'onywamu amazzi ago, kijja kukuyamba, oba n'otawaaza amazzi ago wansi. Kiba kikuyamba okufuna obwagazi n'okufuna ebbugumu wansi. N'ekirala w'obirya n'obirya ng'enva, era nakyo kikuyamba okufuna obwagazi oba okufuna ekigenda okukuyamba ku nsonga eyo ey'ekikulu. Ebinyeebwa ebyo birungi nnyo, osobola obbirya enva oba osobola obbikola nga bwe nkugambye. Ekintu ekirala wotameroni ezo nazo nnungi nnyo. Zino zazo muzitegeera abakyala. Wotameroni ezo nnungi nnyo, zivaako ekirungo eky'amazzi ago ag'ekikyala agemusinga okwetaaga. Wotameroni singa obeera ogyemanyiziza ogirya, ejja kukuyamba bulungi nnyo 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 okufuna amazzi ago ag'ekikyala ag'ekikulu. Ekintu ekirala ennyama, n'ennyama eyo nnungi nnyo. Ennyama eno buli lw'ogirya olina ekirungo ky'ofunako ekikuyamba ku nsonga eyo ey'ekikulu ggwe omukyala. N'olwekyo ennyama nayo simbi, naye kyandibadde kirungi nnyo n'ogirya ng'ofumbye, naye nga kyandibadde kirungi nnyo n'ogirya ng'ogifumbye nga ya boyiro, obeera ojja kufuna bulungi nnyo nga togisiise. Ekintu ekirala amenvu nago malungi nnyo, naddala aga bbogoya ago malungi nnyo nnyo nnyo, gavaako ekirungo ekikuyamba ku nsonga eyo ey'amazzi. Amenvu ago nago malungi nnyo, gettanire gw'omwana omuwala gw'omukyala. Ekintu ekirala ovacado naye mulungi nnyo nnyo nnyo, naye osaanye obeere ng'omulyako, naye alina ekirungo kyavaako ekikuyamba ku nsonga eyo ey'ekikulu ey'amazzi. Ekintu ekirala obusera obwo nabwo bulungi nnyo. Obusera osaanye obufumbe mu buugi, era toteekamu mata. Ebintu bino ebyokufumba bino kati ng'obusera buno obeera ojja kufunamu ekirungo ekyo kyeweetaaga eky'amazzi, naye nga totaddeemu mata. Bufumbirewo, oteekemu kasukaali katini, osobola n'obutateekamu sukaali kiba kisobose, n'onywako mpola mpola, ogenda kufuna amazzi bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'ekikulu ggwe omukyala. Obusera nabwo bulungi nnyo. Ekintu ekirala yogati, ne yogati naye mulungi nnyo, naddala yogati oyo ali plain, yogati nga taliimu kintu kyonna. Omanyi yogati oyo alimu ebika, abatera omunywa ndowooza mutegeera. Kati funa yogati nga taliimu kintu kyonna, agenda kukuyamba ku nsonga eyo ey'amazzi g'omukyala. Yogati oyo mulungi nnyo 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 nno, yogati ajja kukuyamba. Ekintu ekirala entungo, n'entungo nazo osaanye ozettanire nnyo. Entungo nazo nnungi nnyo ku nsonga eyo ey'amazzi g'omukyala, zijja kukuyamba. Entungo njagala ozettanire. Ekintu ekirala soya, ne soya naye mulungi nnyo nnyo nnyo. Soya naye mulungi, agenda kukuleetera okufuna amazzi ago g'osinga okwetaaga. Ekintu ekirala ekisembayo obusigo bw'ensujju. Obusigo bw'ensujju buno nno buyamba omwami ne buyamba n'omukyala. Gwe omukyala bukuleetera okufuna obwagazi mu mubiri gwo. Obwo obusigo bw'ensujju bukuleetera obwagazi bulungi nnyo nnyo nnyo. Gwe omukyala bw'oba bujja kukuyamba. Obukola otya? Obusigo obwo osobola obukwata bulungi nnyo n'obutereeza n'obuwoza bulungi n'obwanikako mu kasana. We bukala osobola obusiikako katini, obusiikako katini n'oba nga obumeketa, kijja kuyamba gwe omukyala okufuna obwagazi mu mubiri gwo
bujja kuyambya ddala bulungi nnyo. Naawe omusajja bukuyamba naye lwakuba tutunuulidde bakyala, omukyala obusigo bw'ensujja obwo bwettanire nabo bujja kuyamba bulungi nnyo. Tutunuulidde ebintu gwe ebigenda okuyamba omukyala okomyawo obwagazi mu mubiri gwo, okufuna amazzi, okufuna obwagazi. Tutunuulidde ebintu bino nga byakulya buli ate nga bya bulijjo, birimu ekirungo ekigenda obbayamba ku nsonga y'amazzi, ku nsonga y'obwagazi. Mu abakyala ddala mwettanire nnyo ebintu ebyo bye mbagambye. Funako bye weefunza omanye nti bino byo buli kanaku ngenda kubeera nga mbirya, ddamu obiwulirize mpolampola bulungi nnyo. Kwegamba obeere ng'obyettanira buli kanaku obeere ng'olyako onywako by'osobodde okufuna bigenda kuyamba okufuna amazzi ago g'osinga okwetaaga wamu n'obwagazi. Mukimanyi bulungi nnyo nti buli w'obula obwagazi oba tojja kufuna amazzi ago ge weetaaga. Kati n'olwekyo kikulu nnyo ofuna obwagazi mu mubiri gwo, obeera ogenda kufuna amazzi ago ge weetaaga singa onaba ofunye obwagazi. Bwe kityo bwe kiri, ebintu ebyo mubyetegereze. N'ekintu ekirala abakyala kye mulina okutunuulira, abaami bammwe abalina obbalaga bulungi omukwano omutuufu ogusaanidde. Si kulya buli, si kunywa bunywi bino olowooze nti obwagazi bujja kuba bujja oba amazzi gajja kuba gajja. Osaanidde ofune n'ekyo ky'osaanidde okufuna mu butuufu bwakyo ng'omusajja yakikulaga. Alina okukuwa obudde, alina okuweweeta obulungi, alina okukulaga nti akwagala. Kijja kuleetera okubeera n'obwagazi n'amazzi gaba gajja kujja. Tugenda kunywa bunywi bintu oba kulya buli bintu olowooze nti obwagazi bujja kujja nti oba amazzi gajja kujja. Omusajja oyo gw'oli naye akola kyamaanyi nnyo okufunisa obwagazi, kwegamba n'okulaba amazzi ago ge weetaaga okulaba. Kansubire mukitegedde bulungi nnyo. Mugezeeko okulya ebintu ebigenda bayamba ku nsonga eyo ey'amazzi ag'ekikulu mu abakyala. N'ekirala abaami bammwe babalaga omukwano omutuufu, mugenda kubeera bulungi nnyo, mugenda kweyagala, mujja kunyumirwa. Kuba mukimanyi bulungi nnyo buli omwami wakulaga omukwano omutuufu, buli lwakuweeweta, buli lwakuwa obudde, munyumirwa, muwulira bulungi nnyo olw'ensonga nti abaakulaze ekyo ekituufu ky'oteekeddwa okulaba, ky'oteekeddwa okumanya, ky'oteekeddwa okuwulira. Bwe kityo bwe kiri. Gwe wenna ayagala okwongera okunnyonnyola ku nsonga eno eya vidiyo eno gye ntaddeyo, WhatsApp namba yange kweri. Osobola okujja ku WhatsApp n'ombuuza ky'otategedde ku vidiyo eno, nja kuba nkuddamu. WhatsApp namba yange eri 07777373401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu, nja kuba nkunnyonnyola ku vidiyo eno nnyini. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.